Obuyisiramu mu Uganda omulangira Mbuga Kasimu Nakibinge Kakungulu alabudde bannayuganda bakomye obugayaavu n'okusabiriza obuyambi buli kaseera wabula basala amagezi batandikewo amakubo agavaamu ensimbi wamu n'okwekulaakulanya. Omulangira Kasimu Nakibinge Kakungulu bino abyogeredde ku hoteri Africana mu Kampala bw'abadde ng'aggalawo ttabamiru kw'abakulembeze mu yafeesi eya Supreme Mufti Sheikh Mahmoud Galabuzi amaze ennaku ebbiri ku ngeri y'okutambuzaamu emirimu mu yafeesi eno n'okutumbula obuweereza bwa umma n'ebirala. Mbuga agambye nti teri kitundu kikulaakulana nga kyesigamye ku kusabiriza n'okukaaba wabula okusala amagezi agayinza okuyingiza ensimbi wamu n'obuvujjirizi obusobola okumalawo okusoomoozebwa okw'enjawulo. Bingi nnyo bye tubaddemu naye kati ebyo tulina kubanga tutunula gye tulaga mu maaso tuleme kubeerawo nga tuli mu ngeri ey'okukaaba kino na kiri naye tuzimbe obusobozi, tuzimbe amaanyi agasobola okutambuza office. Allah subhanahu wa ta'ala yekka yayagala abamusaba buli kaseera yatakoowa naye omuntu binafsi akoowa. Tosobola kuzimba kintu ng'okisesigamiriza ku enkola yange nti amaanyi gange gali mu nsawo yo, tekiriyo. Omulembe gwe tuliko tulina okulaba engeri gye tusobola okuyimirizaawo institution eno ng'eyimiridde yo nga yo. Supreme Mufti wa Uganda omujja Sheikh Mahmoud Galabuzi yeeyamye okukola ekisoboka okutumbula yafeesi ye n'asaba emisomo gy'okubangula abakulembeze gyongerweko. Omubaka wa Mukono North mu Seteesezo Abdallah Kiwanuka Kayongo Mulima Mayuni asabye gavumenti ya kuno ewere ebimu ku byamaguzi ebiva e Kenya mu ngeri y'okwesasuza olwa Kenya okuwera amagi ga Uganda. Omubaka Abdallah Kiwanuka Kayongo Mulima Mayuni agamba nti atakulekera naawe tomulekera nti nga kyekiseera Uganda ekomye okuliisa ebijanjaalo empiso kubanga guno si gwe mulundi ogusoose Kenya okuwera ebintu ebiva e Uganda kyokka nga bo basiiba bayingiza kuno buli kintu awatali abakuba ku mukono nga n'ebimu omutindo gwabyo tegwesiimisa. This is continuously going on, brothers and sisters. Our brothers are suffering. For them, they are always importing plastic products. They are importing, actually, the chicks. Kenya export more chicks in Uganda, and Ugandans are buying them. When it comes to products going to Kenya, they are banning them. So in retaliation, we can equally identify some products which can be banned. Ku lw'omukaaga oluwedde abalunzi b'enkoko abatabibwa omukago ogwa Poultry Association of Uganda baalaajana nti bakolera mu kufiirwa kasookedde nga Kenya ewera amagi ga Uganda ate nga tebalina waakuddukira kubanga amagi gonna Uganda geefulumya ebitundu 7 ku buli 100 akatale kaago kali Kenya. Wabula minisita waaguno naguli mu yafeesi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba mu kwanukula omubaka Abdallah Kiwanuka Kayongo Mulima Mayuni agambye nti abakulu mu gavumenti ya Uganda mu kiseera kino bali mu kuteesa balabe kye bazzaako. The issue the member is raising has been brought to the attention of government, and as we talk today, a meeting is going on under the chair of Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga, the first Deputy Prime Minister and Minister in charge of East African Affairs, together with the Minister of Agriculture and also the Minister of Trade. Discussions are on. We must find a solution because if we are to integrate, we must work together. Abakulira ekkuumiro ly'ebisolo erya Uganda Wildlife Conservation Education Center Entebbe batongozza akatabo akagenda okusomesa abayizi ba secondary okukuuma ebisolo n'obutonde ke bategekedde emyaka 6 n'okusingawo. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebikirawo. Akatabo kano katumiddwa Conservation Education for Secondary Schools in Uganda nga ke kasookedde ddala abayizi abali masomero ga secondary mwe bagenda okuyita okutegeera mu bujjuvu ku nkuuma y'obutonde bw'ensi awamu n'okulabirira ensolo z'omu nsiko nga katongozeddwa Joseph Jude Agaba okuva ku kitongole kirabirira ebyensoma by'abayizi ekya National Curriculum Development Center. Senkulu w'ekitongole ekirabirira ensolo awamu n'obutonde ekya Uganda Wildlife Education Center Dr. James Musinguzi atutegeezezza nti akatabo kano katandikidde ku mutendera ogw'abayizi abasoma ku mutendera ogwa secondary kyokka nga bwe bateekateeka okufulumyayo obw'abayizi abatandika obutandisa okusoma ne ku mitendera egya waggulu ddala okusukkuluma secondary kyokka nga basuubira nti bajja bugabira bwereere. Akatabo kano tukakoze tugezaako okulaba nti tukyusa endowooza
n'ebikolwa by'abannayuganda bannaffe abali eyo twagala pagabira bwereere eri abaana baffe mu masomero basobole okuba nti no basoma bayige bateeke mu nkola ebinaatuyamba okukuuma obutonde bw'ensi ffenna wamu. Ku CBS FM ey'obujjajja nze Julia Mukakooza Entebbe. Abatuuze ku byalo ebisukka mu 20 mu disitulikiti y'e Nakaseke basula ku Tebuukye, ennyumba baziyingira nankoko olw'ebisolo by'omu nsiko ebikambwe ebibajjojjobye ebyagala okubalya n'okubonoonera emmere yaabwe. Omubaka wa Nakaseke Central mu ssetteesezo mu Nanuupu Alan Mayanja Sebunya okuwanjaga kw'abantu bano akwanjudde eri Paalamenti n'agamba nti abantu mu ggombolola y'e Wakyato batuuse okuliibwa ensolo ez'omu nsiko ezisiiba n'okusula nga zitaayaaya mu bitundu ebyo. Honorable Speaker, my people are worried that if these wild animals are not taken away by authorities to where they should be belonging to, they may turn spreading diseases and feeding on humans as soon as crops which they now feed on are finished. The Speaker therefore prayed that the Office of the Prime Minister, together with the Minister of Tourism, intervenes to assess the situation and accordingly come to the rescue of my constituents with food, seeds and any other remedies. Nampala wa gavumenti mu Paalamenti ya Uganda Bangirana Thomas Tayebwa ategeezezza nti ensonga eno ejja kukolebwako minisita w'ebyobulambuzi ensolo zino ziteekebwe gye zirina okubeera. Mu mawulire ag'ebyemizannyo liigi y'ababinywera eya Premier League ebungereza eddamu okuzanyibwa olwaleero n'emipiira ena nga kiraabu zonna zirwana okuwanulayo Manchester City the Citizens ku ntiko ya liigi gyekulembedde. Arsenal the Gunners egenda kutunka ne West Ham United, Burnley the Clarets egenda kuzuuzumba ne Watford, ate Southampton ezuuzumbe ne Crystal Palace, so nga yo Brighton egenda kuzanya ne Wolves. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Gavumenti ya Bungereza ejjeewo envumbo gyebadde yassa ku nsi za Afirika 11 ng'abantu abava mu nsi ezo babadde tebakkirizibwa kuyingira Bungereza okuggyako ku kakwakkulizo ak'okukkiriza okusibwa mu kalantiini okumala ennaku 10 ate nga gwe weesasulira. Envumbo eno Bungereza yagissaawo ku nkomerero y'omwezi ogwedde ogwa Museenene nga engeri ey'okutangira okusaasaana okw'ekyeyubulo ekyalumima mawuggwe ekya Omicron variant ng'akawuka kano akeeyubudde okubaawo kwako kwasooka kulangira South Africa. Minisita wa Bungereza ow'ebyobulamu Sajid Javid ategeezza Paalamenti ya Bungereza ti envumbo eno tekyalina makulu kubanga baakizudde nti akawuka akeeyubudde aka Omicron kaasaasaanira dde ensi yonna ng'ebyokusibira abantu ebweru tebiina kye bijja kuyamba, balina kuyiiya magezi malala ga kukalwanyisa. Agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Famma gaagano. Okunoonyereza okwakolebwa gye buvuddeko kwalaga nti Pakistani y'ensi abakazi gye basinga okuvaamu embuto okwetooloola sseŋŋendo ssensi, ng'embuto 44 ezivaamu ku buli mbuto 1,000. Nigeria yakubiri n'embuto ezivaamu 43 ku buli mbuto 1,000. Chad yakusatu n'embuto ezivaamu 40 ku buli mbuto 1,000. So nga Guinea Bissau yakuna n'embuto ezivaamu 37 ku buli mbuto 1,000. Niger yakutaano n'embuto ezivaamu 36 ku buli mbuto 1,000. Somalia ya 6, Djibouti ya 7, Central African Republic ya 8 mu kunoonyereza kuno okwanuddwa ku mukutu ogwa Nation Master. Bannaffe amawulire ag'essaawe MTN